Nare mugamati abantu byaka akalulu nonsense temodda mukogera bintu bya kisirusiru bebiti bwembanga muswadde muvenga yo by the way bwana kakugwe ekisama nga Africa kile kintu eki kiriwa muntu kuswala nasigala natakiriza ndi yakoze eki just abakulembeze ba Africa oba kyamani wa kyalo oba MP oba minister batya nnyo kigamu nsonyiwa amanga ga Bulayi ekisinzo okugakuza ku speed nene kigambe eki sorry my Museveni mkubadanga bakalulu naye yabbanga akalunga akosa mitima abantu basiganga bakola emirimu gyabwe mukabiri abiri mugumu president yagaba mbulu miliyoni mu ekitundu nonsense mukano nawulidde amawulire agagamba nti NUP nino obululu yakubirisiza ne kunassa sirike ebyo biveeko tobyogera oli amawulire ojja kuswalira bwerere ebintu bwolabanga ebintu ng'ebya kisiru wana kabogenza amagezi kanga kuwe okyali mwana muto ate oli muna mawulire omulungi bwolabanga ebintu ebyekisiru tobikkirizanga kuddira profession yo ebikubaganyeko ebirowoozo abantu bajja kukyawa bino ebyogerwa sibiriyo abantu bajja kukyawa bya kisiru kati oli bwova no ngati president Museveni yagambye bamubya akalulu ekawempe tompitanga nga ngena kudiscussinga ku ebyo so tugende ku mulamu omulala tetugenda ku bintu bitalina makulu ebyo okwo kwabadde embeera yakuteeka katemba kuddira kuzinira ku malaalo Muli Museveni kyakola kuddira kuzinira ku malaalo abantu bali mu kukaaba bali mu kweziribanga okitegedde bw'oleesa akadodi bali bakaaba ku malaalo abantu bali malwaliro bannamawulire eggwanga kwe litambulira nga naawe mwami gavumenti okimanyi bulungi without munnamawulire toyina kyogenda kukola PDM teri agenda gyogerera bino binadizibya mu teri agenda byogerera biki bano bannamawulire bayibe bannamawulire be batuukiriza mandate ya gavumenti ne manifesto Mwababubi, you store badly. You store badly, and now you want to turn around and start saying we are clean. You are not. You are not. We are not. We looked ugly. And even we went ahead to chase away the journalists who should have showed the public that it is you who was stealing. You chased away the journalists. Why did you chase away the journalists? They were beaten left and right. Why did they beat them? For a very long time, we have benefited from the presence of the media. This time, why did you chase them? We have no cause whatsoever. The cause that you are seeing is just for politics. Political show, tugenda mukoti. Na ye ground ziliwa. Mukoti ogenda yena ground zili. Yes, you can cook the grounds, but are they when you appear to court in court as a lawyer to defend, can you defend cooked grounds? You look foolish. Nupu ya byakalu ne batulugunya mu field. Emamba ze mwalabe mu field zabadde za nupu. Bakanga bana ababadde bajjata ababadde obukokolo babadde ba nupu. Enare mu twala mu court. Okubba akalulu kabwe n'okubatulugunya. Abaka parliament bageze basinkana omukulembeze waabwe era mu mawulire mu biwulidde batutwala mu court. Kakati omuzannyo gwe bali baagala okuzannyira Ssekanyonyi baali bagenda kosa chairman w'enare. Yali agenda okulwamu obululu. Era abana nga batuwulira nti tuli wano tugenda kujja. Bana ne baleeta ba kifeesi. Okuba mu kisenyi akiwadde tebatamanyi nti eri Gaza naffe tugitegeera bulungi. Ne tubateekako muntu ku muntu gwe wadde wabeera ow'enare ne tumwekingira nga bana batuwulira nti oyo mumulaba be babbi ba wano. Ekirungi ky'obululu buli omba n'abantu b'omu kitundu bamanyi ababbi baawo nono tagamba eridiba tebadde batugamba oyo musonge naye babadde baabo so bafunye omukisa omubi ab'enare nti intelligence yaffe ate eri beyond ya gavumenti. So njagala okutegeeza bannayuganda nti ekyalabiddwako mu Kawempe ne ssente ezaateekeddwa mu Kawempe zabadde zisobola okuzimba district hospitals 10. Ssente zaayiwiddwa Kawempe nkubuulira baleeta accountability. Kaakati kankubuulire ekyo basooka okukola bino bye twagamba nga be bajjako abantu ne numbers bagendanga ku nnyumba abamu baakuwanga okusinziira ku buzito bwo naye batandikiranga ku mutwalo mpaka ku mitwalo 10 owaayo ne namba ng'omanye ebigambo ebigambibwa olunaku lwogezaako okulinnya ku polling station tukuggyeko details zonna ogenda kusibwa. Bwenkubuulira kinako obukakafu ekyo bw'aba awakana tuddayo ffenna recordings ezimu ziranga abantu bajja ne batureportingira eno intimidation kugambye badde mu phases nini namba nga bagiwandiika naye kakakkulizo kwata ssente tolinnya ku polling station
kati kino kyolabye ekyaleeteddwamu emmamba kwabadde ku enhancing intimidation ku last moment nti abantu abasingira obusirikale wadde buyingiddeyo wansi abakafuluma temufuluma mu mayumba temukola ki jjukira emmamba zayingiddewo kusaba 6-7 eno lwo vota turn up sigamba nti abantu badde tebaagala kulonda but process ze zonna ezabayisiddwamu so kati nagamba accountability nkugamba ennyonyi ezo emmamba abasirikale ebikiba RDC emmotoka zonna ezazze singa lidi yakubulya ssente entuufu nze nkugambye twabadde tusobola okuzimba amalwaliro 10 mu district ezenjawulo nga naye yange ezasemba buli kweri abatalina district hospitals ono batasobola kwogerako munnamawulire Balamu ba prime minister nze mbogerako kuba ogwange gwakuba checkinga walaba honorable prime minister Nabanja bwebaabe nakugaa nti namugane muwanga kivumbi twabba obululu era twabutiikingira jjinja ewali ekkolero y'ejjinja kakati prime minister w'eggwanga omulamba novamu statement bwekyo naye namuga omulaba atambula nze simanyi nalinda Nabanja nkwata era nafuba nnyo okulaba nga ntambula buli wamu nga mulisa ku mikutu neeraga ngezaako mutegeeza wendi nga ne ku marediyo ngenda asobole okunnoonya ekyamazima tulagajjalidde nnyo ebifo by'obukulembeze bino to the extent nti omuntu kati alaba prime minister ng'omuntu wa bulijjo mwabasinga mwalabe prime minister nga kuba campaign prime minister nazina nayawula nawanika okugulu nazina you know kati bo balowooza nti you are mobilizing prime minister bw'ogenda eri ekifaananyi kiba kyanjawulo era bw'ojjaano ku TV ng'oyogeranga prime minister kati nze kankube naatera obbambula bw'ojjaano ng'oli prime minister n'oyogera ebitagwa prime minister nze nkwambula n'oyogera nti kaakati ngenda kwogera ne honorable Nabanja omubaka w'ekakumiro kubanga kiri njagala nkikwambule because you've not lived up to that teri agenda kusanza bwa honorable mu kitanda you must be seen to be an honorable bw'obeera premier honorable Nabanja prime minister wa Uganda ebikuvamu ebitabeere bya prime minister nkulayirira tugenda kuteeka ku level kwolina okubeera yabadde Kawempe n'agamba ab'Ekawempe nti ab'Ekawempe mubadde temufuna services ffe ebibaluma tubadde tetubimanyi era bannakawempe mulina all the reasons to get tired of this government prime minister wa Uganda ffe tubadde tetubimanyi anti abakiikirira wano alabika tatutuukako bulungi mulonde Nambi ono ajja kuba atuuka ne mu kisenge kya president can you imagine ffe tetulonda bakulembeze genda mu bisenge by'abakulembeze baggwanga tewali tetulonda muntu genda kufukamira honorable Nabanja for any sensible government there must be a clear system so njagala okutegeeza bannayuganda gavumenti eteekwa okubanga etunuulira Uganda yonna that is why you have abakozi ba government bwe Nabanja olina bagiso bwe tukulonda okuba leader wa government mukulu Museveni nga go president we give you all the structures okulaba kuba torch in every part of this country whether namuga opposition yakiikirawo torch ze zirina okubeerayo okulaba nti bano bannayuganda bonna bafuna services kati eyo statement bweva mu prime minister nze munansonyiwa neebuuza nti maama ono prime minister ddala balonda mobilizer oba balonda prime minister era byebimu ku byaba Balamu njagala Balamu ajje Katemba mu buweereza ekifo ky'obwa minisita kinene nnyo njogera mpolampola baleme kumpulira ekifo ky'obwa minisita kinene nnyo gwe Balamu okutandika minisita omulamba ali wali aparediza omwana w'abandi n'obupapula look at this man ono omwana nga alina kyakoze ekikolwa ekibi yita polisi mbusimanyi bukonge biki omwana oyita polisi emuyinterveninge naye mubuuze